كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. amatenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu butuufu yekka atagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusasana emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba baabe ebitiibwa ennyo aboogoberera obulungamu bwe yasomesa ne babujjulula naffe ne bututuukako. Tusaba Allah abasiima olusiimo olw'enjawulo na buli yenna anaatambuliramu obwo obuufu okutuusa olunaku lwe tulisinkana mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati zino aleeta ebyokulabirako ebijja biwera ku bannabbi ab'enjawulo, engeri gye baakolamu da'wa n'abantu baabwe okubeera nga baaguguba oluvannyuma lw'okuba nti babakoowodde entatera n'okubategeeza nti Allah gwe bagwana okusinza yekka. Yatandika mu ssuula eno ne nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ng'akoowola abantu be yatumwamu, abantu be ne baguguba era enkomerero yaabwe kwali kuzikirira. Oluvannyuma w'ekitiibwa Allah jalla waala yazzaako okutunyonyola abantu ba nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu ku aya ey'enkaaga mu 9, watlu alayhim naba Ibrahim,
babuulire ku bikwata ku mawulire ga nabbi Ibrahim idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun, era nga naye akoowoola abantu be okubazza eri Allah, okubategeeza nti Allah gwe balina okusinza yekka. Era ku nkomerero baaguguba ne balemera ku masanamu gaabwe ne basalawo okubeera nga bamwokya. Abatono ne bakkiriza Ibrahimu alayhi salatu wassalamu, era Allah n'amuyisizaako tawhidi okubeera nga asaasaana n'okusigalawo mu nsi muno, ne Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'asigala nga ajja kwogerwako mu balungi okutuusa ensi lweriggwawo. Allah jalla waala mu aya eno ey'ekikumi5 yazzaako nabbi era omulala, nga nabbi ayitibwa Nuuhu alayhi salatu wassalamu. N'agamba kadhabat qawmu Nuuhin, abantu ba nabbi Nuuhu nabo baalimbisa baki? Al-mursalin, ababaka abaatumwa. Awamu n'ekyo nga nabbi Nuuhu ono ye mubaka Allah tabaraka wa taala gwe yatuma. Abamanyi abasinga gwe baga nti ye mubereberye mu babaka Allah be yatuma, kubanga okuva wakati wa Adamu ne Nuuhu nga Ibn Abbas bwagamba, kana baina Adama wa Nuuhu 10 qurun annaasu kulluhum ala millatin wahida. Abantu okuva ku Adamu kutuusa ku nabbi Nuuhu bonna baali ku nkola emu. Ne Kataada rahimahullah naye yakyogera, Ibn Abbas aga nti fakhtalafu faba'atha Allahu nabiyina. Yali annyonnyola aya eyo, kana annaasu ummatan wahidatan, abantu bonna baliki bali gurupu emu. Faba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundhirina. Idhan fakhtalafu kigambo kya Ibn Abbas yakyongeramu mu aya nga nnyonnyola, naye si kiri mu aya. Agamba kana annaasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu nabiyina. Ibn Abbas ye mukunyonnyola nti kana baina Adama wa Nuh 10 qurun annaasu kulluhum ala millatin wahida fakhtalafu faba'atha Allahu nabiyina. Abantu bonna baali gurupu eki millatun wahida, baali kuki? Millatun at-tawhid, baali tebalikola shiriki okuva ku Adamu ne Nuuhu. Kati bwe batandika okukola shiriki ku mulembe gwa nabbi Nuuhu, faba'atha Allahu nabiyina, Allah n'atuma bannabbi. Kati abamanyi abasinga y'ensonga lwaki baga nabbi Nuuhu ye mbaka eyasooka. Allah gwe yatuma abantu, gwe yatuma eri abantu abakoola okubazza eri tawhidi oluvannyuma lw'okuba nti baali babuze. Kati wano Allah ate agamba nti abantu ba nabbi Nuuhu baalimbisa ababaka. Olajja kwebuuza kijja kitya waba nti mubaka yali omu, ate Allah agamba abantu ba nabbi Nuuhu baalimbisa ababaka. Abamanyi bonna abatafsiri bagamba omuntu yenna bw'alimbisa omubaka omu bw'ati fakad kadhaba wa jahada bijamii rusul. Ababaka bonna abamaze obbawakanya, kasita owakanyayo omu yekka n'ogamba omubaka bw'ati ebyo sibikkiriza. Era ekyo kyekikaafuwaza Abayudaaya n'Abanaswara, kubanga la ya'taqiduuna binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tebakkiriza bwannabbi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tebakkiriza, bamugobera ddala ne kibakaafuwaza sarahatan mukaati nga bakaafu ab'olulanga, kuba tebakkiriza bubaka bwa nabbi Muhammad. Buli yenna kullu man jahada binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun binassi alqur'ani wassunna. Muntu yenna wakanya obwannabbi bwa Muhammadi mukaafu mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mu sunna mubaka yagamba la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabillah. Tasobola kumpulirako buwulizi ng'ali ku mulembe gwange Muyudaaya oba Munasara n'atakkiriza bubaka bwenzize nabwo kujjako ng'abeera mu muliro lubeerera. Idhan kati Allah yagamba nti abantu ba nabbi Nuuhu baalimbisa ababaka, naye ng'ate omubaka waabwe yali omu. Lwaki bw'olimbisa omubaka omu fakad kadhabta jamii ar-rusul, ababaka bonna oba okoze ki? Obalimbisizza. Idh qaala lahum, jukira yani udhkur alwaqt, jukira ekiseera we yabagambira akhuhum Nuuhun, muganda waabwe ayitibwa nabbi Nuuhu. Lwaki Allah yamuyita muganda waabwe? Kubanga abakkiriza bonna abagoberera nabbi waabwe baba baganda be mu ddiini, ate bali abatamukkiriza baba baganda be mu kika kyavaamu oba mu
kubanga Allah gati wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmi abantu bagatta olulimi ghaliban babeera baluganda babeera balina omusajja abagatta kati baali baganda be mukuba nti yali ava mu ggwanga lyabwe ekyokubiri baali baganda be ababa basiramusa oluganda olw'enjawulo ate ne lusinga ku luli era kyobola omwana wa nabbi nuuhu alayhi salatu wassalamu yagaana okumukkiriza ye Allah yate yamugoba mu bantu ba nabbi nuuhu awamu n'ekyo nga nabbi nuuhu yali amuzaala naye olw'okuba yagaana okukkiriza nabbi nuuhu n'ajeemera ku bukaafu n'agamba sa'awi ila aljabali yasimuni min alma taata nja kulinnya olusozi ngenda kuwona amazzi nga yalowooza bya bulijjo yalaba tewali nkuba yali etonye olusozi ne luggweramu namuga ngenda kulinnya olusozi namuga qala la asima alyawma min amri llah illa man rahim fahala bainahuma almawj fakana min almughraqin baba bakyayogera enkuba netandika ye yakutulawo wakati w'ebigambo bya nabbi nuuhu n'ebyomwana amayengo ne gatandika ge gakutulawo ebigambo omwana n'asigala kati nabbi nuuhu alayhi salatu wassalamu bwe yali alajanira omwana oyo kuba nti Allah amutaasa Allah tabaraka wataala yamugaa innahu laysa min ahli oyo omwana gwowanjagira okutaasibwa laysa min ahlika siwa mu bantu bo awamu n'ekyo nga yali amuzaala naye Allah yamugaa laysa min ahlika siwa mu bantu bo n'ensonga n'agibwa innahu amalun ghayru salih oyo omwana si mulimu mulungi akhadha al ulama min hadhihi al aya abamanyi bajjamu eyo aya nti anna al awlada min a'mali al aba abaana babalibwa nti mirimu gy'abataata baabwe buli gwonna gwokola taata waafunako naye batolesa enniya nti guno omulimu musaddakidde taata buli mulimu gwonna gwokola taata waafunako butere omwana umu ku mirimu gya taata we tekyeraasa kumala kuleeta nniya kana akabaani katerako taata endase toterako taata we kabaani saba busabe kimala naam kabani akafunako okalamiriza oba tokalamiriza taata ajjafuna totekako kabani kulamiriza taata Allah tabaraka taala kana kabani katirako mukadde wange alfatiha omukka gugende waggulu gutwale erinnya lya taata we waggulu ebaraka Allah musonyi ne babuweereza n'abali mu ffumbiro nakya tunafuna kabani ani atabula olinaagenda ngaasunaasuna akabani abali mu ffumbiro abali mu bisenge bali mutegeka abafuba mutegeka abafuba mutegeka abafuba anna lakum hadha eyo eddiini mwakijjawo ey'okukola effujjo erifaananako bwe oli abanoonya n'abali eri mu mmere abafumba n'abawaata ateka ku kabani kakati n'amututirako bonna ne bagira ate najja nga akukuŋŋaanya abuteeka ku lupapula bw'ati alfatiha alfatiha n'ekaaba era bonna ne baba batebenkevu ng'omuliro gwokya abafu baabwe bani babwokyabo amanya bonna ge balamiriza kuba bwokya naye bo batebenkevu nnyo okuba nti balamiriza amanya ago ali muhimu abamanyi bagamba nabbi nuuhu Allah yamugamba innahu laysa min ahlika oyo omwana si wa mu bantu bo innahu amalun ghayru salih oyo omwana si mulimu mulungi oyo omwana si mulimu mulungi era nabbi nuuhu yakufuza okusaba Allah tabaraka bali talina kumanya then Allah namugamba ensonga giveeko nagivaako nagyesunira naye kingiriza Allah okuba tabadde amusaba kyatalinaako kikumanya kati oluganda wano olulaba olwa nabbi nuuhu n'omwana we lwali lwa musaayi naye Allah n'alugaana olw'okuba terwayingiramu bukkiriza tegeeza oluganda bwe luyingiramu n'obukkiriza luba lukwafu nnyo ate oluganda bwe luba nti luyingiddeemu bukkiriza nalwo wujuduhu ka adamihi okubeerawo kwalwo bulinga butabeerawo oluganda nga teluyingiddeemu bukkiriza okubeerawo kwalwo n'obutabeerawo sawa alakadin sawa byonna birimu luba telulina makulu kati Allah agamba idh qala lahum jukira webagambira akhuhum nuuhu muganda waabwe nuuhu ala tattaku abange lwaki temutya Allah abange lwaki temutya Allah temutya ala litambihi ala tattaku limaani abange kwano jange ala tattaku lwaki temutya Allah mujje mutye Allah mutye Allah inni lakum rasulun amin mazima nze gye muli ndi mubaka omwesigwa amakulu
ababaka bonna Allah tabaraka wataala yamalanga kulonda abantu abasinga okubeera abeesigwa beyakwasanga risaala eno. Lwaki? Kubanga risaala eno nyangu yakumpanya n'ogigulamu ebyo bya byenswa. Era kibola ku Jibrilu yennyini mubaka omwesigwa. Era Allah naye Jibrilu yamutana ekitende kya Amin. Muki? Omwesigwa. Jibrilu yali mwesigwa. Allah obubaka butasobola bukwasa batali beesigwa. Era abashira baviiramu okulowooza mbu Jibrilu yakumpanya obubaka obwali bwolina okuba obwa Ali ne Muhammad olw'okuba baali bafaanagana, oba nebutwalayo dhulman wa udwan. Tekisoboka ku Jibrilu. Jibrilu Allah yamutenda n'ekitende eky'obwesigwa, tiyali mwesigwa. Nazala bihi ruhu al-amin, oyo nazala bihi ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah nazala bika nazala bihi ruhu al-amin, nazala bihi ruhu al-amin, eyagimusaako ye ruhu emalayika Jibrilu, mwoyo omutukuvu al-amin. Omuki? Yagimusaako yo ruhu Jibrilu al-amin, omwesigwa tasobola kumpanya wadde akatono bwekati mu bubaka bwa Allah. Era ne gwe bagisaako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yali mwesigwa, nga byonna nga babimutuusizzaako bwabituusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inni lakum rasulun amin, nze gye muli omubaka omwesigwa. Kubanga kino ekyobwesigwa abantu abasinga obwesigwa obw'okusomesa abaana baffe, oba okusoma obutuufu nga balina okusoma, kuba nti balina kukola khiyana, oli alonda omunene gweyesiga, bwesigwa tewali naye nga ati yamwesiga. Obwesigwa mu abantu muyirimu kikulu nnyo, muyirimu obwesigwa muyirimu tewali bwesigwa okujjako abatono Allah basasa, naye tewali bwesigwa muyirimu. Bino byentuusa byebituufu byebino byagamba byebino byesomesebwa oba bino abantu byebaga baba balongomukula kutya mweyambula muzira zimanyi mwekuba ebiziki nezala nesezala mulinga mmere olira mutekawo obuka ebyo byonna teyagala kumanya yeyagala kukonda kukwasi kumiza natigawo olioyimirido kyalidda ng'enyusa okumala abalongo tekukola ki munnaye tekuyita alamulira eri lyabwe nalamula okulamula abalongo okweri mukyalo ewammwe embuulire Masaka embuulire ng'alamulidde shariya. Talamudde kumanya nti amanyinnyo ebyembuulire, alamudde kuba amanyi shariya. Okiraba? Olwekyo olina kumanya shariya, tebakukallafa kumanya biri mu bitundu by'abantu, kubanga ebiri mu bitundu by'abantu amawano gakola ki? Gaawukana. Twabadde Busoga batwongedde irimu endala, era nnaku tufumbula twadde ne Hassan era ne batwongera mbadde buwangwa balina ennono zaabwe nabo toleeta kintu kirina kakwate ku ddiini ne bakkiriza giribaabo bagala gomesi bagita na gomasi kati nafukamira omukyala n'ayambala ekkanzu n'akola ki?
n'atuula ku ntebe bakati abamugamba bigambo kyawo bamugamba ssebo munaye nkuddukidde tudde ewaka ate ofumbe kubanga ate kati omusajja yali wansi ono yatudde yayambadde n'ekkanzu ssebo munaye nkuddukidde kati ebyo seeka ali Riyadh oba Madina teyeetagisa nnyo masala ago gonna jasiye amanyako taddeko ate kyasukka ajjako gagajjako shariya egambye efa ebetentuka n'okukubagiza okwammwe kubanga okukubagiza okwaffe gye kuli nabbi yakwogerera dda ku bakyala la yahillu lmar'ati tu'minu billahi walyawmi alakhir an tahidda ala almayit fawqa 3 ayyam nabbi yagala la yahillu tekikkirizibwa limra'atin eri omukyala yenna tu'minu billahi walyawmi alakhir akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero an tahidda ala almayiti ogenda n'akungubagira omuntu afudde fawqa 3 ayyami n'asussa ennaku 3 illa ala zawjiha okujjako nga bbawe yafudde 4 ashhur wa 10 akungubagira emyezi 4 n'ennaku 10 kati ekyo seka kyalina okumanya kyokka tuli fenna akungubagira ddi ennaku 3 omuntu omulala taata we maama we 3 mwanyina 3 kitegedde baaba we 3 abefamire ye bonabona 3 ekyo seka kyalina okumanya kyokka katalina kumanya efaida bakungubaga batya ebusiya bakungubaga batya mu America, California, Senegal, Gambia seka talina kumanya ebyo alina kumanya sharia kyegamba then n'alamulira ku sharia kyekola ki buli avudde gyavudde ng'amuleetera kye bayita kungubaga akiteeka buteesi ku miizaani ya sharia sharia ye miizaani yaffe buli kyopima neegamba ajjako tetwetaaga kumanya wa gy'ovudde oba oli waawo oba oli waawo tebitukwata eshariya yava wa Allah eramula abasiraamu abali mu nsi yonna mu buli kyalo kyonna mu buli katundu konna buli kasaatoola shahada ennamula teyawukana okujjako mastathna bihi ashari'u embeera Allah ziyajululamu bujjuluzi naga wano tujjuluddemu naye okulamula kusigala kwekumu kati Allah tabaraka wa taala agamba kadhabat qawmu nuhin almursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun abaffe lwaki temutya Allah inni lakum rasulun amin nze ndi mubaka omuki omwesigwa ababaka balina kuba beesigwa mbagambye abantu abasinga obwesigwa diiniya awo wetuvudde tebuliwo obwesigwa itiqadiya tebuliwo munzikiriza tebuliwo tuvola inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula liyu'adhiba Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatuba Allahu ala al-mu'minina wal-mu'minati wa kana Allahu ghafura eggulu n'ensi byagaana okwetikka amaana kyeki okusinza amaana esooka waggulu yakusinza Allah kusinza Allah amaana eri ku number 1 kati amaana endala nezijja amaana mu maali amaana mu ki amaana mu baana abaana mu ki ni amaana esookera ddala waggulu obwesigwa number 1 kusinza eggulu n'ensi byagamba tetujja kusobola tuzitoowereddwa okutuukiriza obwesigwa naye omuntu ye n'abwebagala lwaki Allah namutenda n'ekitende ekyamuleetera ekyo innahu kana zaluman jahula omuntu saaba lyazamanya ate tamanyi omuntu jahula naye kiba kisuseemu mu butamanya kiina sifa eddako kiina ekitende jahula eri mu wazino ya faula eba esuseewo aba ayitirizza wazino eba esuseewo ya jahuda kadhuba aba basuseewo saabalimba kadhuba saabalimba n'omuntu yayitiriza obulyazamaanya tovola bayiya yaga nja kubeerawo n'otuukiriza
inshallah nakiyingira omuntu yakiyingira nogira ti inshallah nja kutambula nja kukiyiya kiyinza tulemerera inshallah era bali wano bali tekiyinza tulemerera naye ku kiyama ojja kulaba ku kiyama ojja kulaba abantu wabadalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun abantu bagenda tutuuka ewa allah nga bebalaba wallahi tebabisuubiranga nako bwebagamba nti anti wagamba ojja kuyiiya yiya wagamba ojja kukiyiiya yiya wakiyinga nogajja kukola ki jagerengetanya ng'abantu batuuyana awentuyo wezigenda okuyitirira nga batuuyana ate zo tezikala eza kiyama tezikala tezigenda kukala batuuyana zikala yenjogera ekoma ku nsi eza kiyama si batuuyana zikala nedda batuuyana ziregama nga zongera kulegama zo zambuka zidda waggulu zotuuyana ze ziregama wooli nga zambuka buli kaseera zambuka zotuuyana ze zambuka tezivaawo ezensi baka batuuyana zikala kiyama tezijja kukala wagamba ojja kuyiiya okiyingire mulimu ng'ogwo bagukuwa inshallah omulimu waali gulese notoyingira kyo tojja kusoma idhan ono omubaka yali mwesigwa fattaku llaha mutye allah wa ati'un era mukole ki muŋondere wama as'alukum alayhi min ajrin allahu akbar wama as'alukum alayhi min ajrin siyinaayo mpeera yonna gye mbasaba ku da'wa eno gye nkola wa hadha huwa al aslu fi da'wa hadha huwa al aslu fi da'wa eno ye aslu mu da'wa buli mubaka yenna tayina kukola da'wa nga bannabbi ba allah era wano ayati zonna wano mu maaso gye tugenda zonna zoogera ekyo zonna nga zoogera ekyo bannabbi mu kusomesa kwabwe allah yabagaana okusolooza abantu nga babasomesa temukuba bantu tikiti nga mubasomesa tewali tiketi kusomesa tewali tiketi yonna omuntu waba agenda kusoma ddiini gyalina kusasula woba tosobola kumuteekerateekera waayina kusomera nga tomusolozezza guno omulimu gwesonyiwe toli amiinu olina bibyo byonoonya oli mu katale ng'abayiri baabalala wakuba gweoyiribira mu ddiini oli mu katale naawe ng'abayiri byabalala oli n'ababajja amakeesi mufaanagana kuba n'abajja ekeesi anoonya ssente tafaayo kufa kw'abantu yekikulu ky'essente n'abatereka amadalasa oba tosobola kuliisa bantu biveeko tosolooza abantu eddiini al aslu bagisomera bwereere okuggyako ebijjo bannaakolanga okiraba genewera ku suratu al-mu'minuna aya 72 allah agamba am tas'aluhum kharja abaffe ekibagaana okukkiriza bino byobasomesa am tas'aluhum kharja obasaba mpeera fakharaju rabbika khayrun wa huwa khayru raziqin empeera eri ewa allah yesinga obulungi era allah yemugabirize nnyo okusinga okuteekawo omusomo n'osolooza abantu am tas'aluhum kharja allah abuuza nabbi muhammad sallallahu abaffe bano okuguguba ne bagaana kubanga allah yamanya nti abantu okubanga obasomesa bituufu ate n'ogattako kubanga ebituufu tebabyagala ate n'ogattako n'ekyokubasolooza tebali bakukkiriza yamanya kijja mubagoba era kyobola baraka wa ta'ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yali basahaba bayitiriza omubuuza ng'ebibuuzo biyitiridde kati Allah tabaraka wa taala n'abagamba ya ayuha alladhina amanu idha najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Chama bumwogeremu nabbi mbadde nkwagalamu seka darasa badde wedde balinamu ekigambo kyangaawo sente sasula abantu bawolekera bamaseka paka ku mamotoka seka mbadde nesoma abate bajja kugoberera bamaseka wala ta'du aynaka anhum togezaako n'obabuusa amaaso ng'otunulira bali abagamba omugambo turidu zinata alhayati dunya ngoyagala ebyokulonda kwesi ebyokusuuzawo eddiini wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina tugeza n'ogoberera oyo omutima gwe kutwazibikira kubikwatagana n'okutujjukira ne Allah ne tawhid ne Quran ne sunna omutima Allah mulimu bazibikira naye nga wano mukwogera balina ebigambo bingi Allah nga tugoberera awo Allah imitima yagizibikira bo bali kuki wataba hawaahu wakana amruhu furuqa yagomera kwagala kwe nebeera ng'ensonga yeyo nga temuliisa Allah namugamba ddala bano sigamba tebalengeza kati wano naye katumalize sero sekawe obunyana qala wama ilmi bima kanu ya'malun Nabi Nuh bambamba bano bagobere bano batemena kibali qala yazana wama ilmi tisina kimanyi bima kanu ya'malun ababantu bakola ibali bakola simanyi kuja in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun abu kubali kwa Allah sema wali mmanyi wama ana bitwari mu'minin sura kubafira in ana illa nadhirun mubin zidimti sawawat qalu libamba la illa tantahi ya Nuh wetokum kubebebi latakunanna min al-mawdumin ujakwera ngapekere kuba mayinja qala rabbi daba mkamani Allah inna qawmi kadhabun abantu bange banniyisiza faftah bayni wa bainahum lamula wakati wange nabo fathan olulamula wanajjini wa man ma'iya min al-mu'minin mukonyi n'abakkiriza bali nange faanjaynahu netumuwonya wa man ma'ahu n'abo abali naye fi lfulki lmashhudi nga tubawonyeza mu lyato eryali likubyeko obugule ثم أغرقنا بعد الباقين فلما يتذكر أبالي بسكته إن في ذلك وين من يجي بمولد يوم الدعاء لآية من يتوقع الله وما كان أكثرهم مؤمنين يا رب رسمه ونتبارك وكذا أرسمه تبارك وكذا وإن ربك ليش ما يلبينات كما الله لهو العزيز الرحيم يوشتي ونيو وأماني نيو أصبر كل نيو كويلزا أتي الرحيم وأحسنيو أصبر أقصاص كبابا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته